kati abo badedi walking era mu Luganda tubaita mirambo gitambula balabira mukulembeze nenga mulambo gukola ki gutambula leadership abamu babeera mu leadership nga they even don't have tebamanyi a purpose yokulembera abantu. These are dangerous people. Ensonso zina kikomika tonyoza mu Sub Radio 7 era ka yabejukuru bomukama kabaliganze Adam Kongo a program gwesoka kwetuli tugende ku nsonga gyobaddeko gyobaddeko tugendeko. Yes, kakati ogenze noyogera no ku nsonga yokuza abana ku masomero weekejja kakati ndowooza ekintu ekyo kikulu nnyo naddala eri abazadde. Ekisooka saawa eno stress zigenda tweyongera era kati wagenda kubeerawo embeera nga obusungu bukoze eki bususu ogw'omulamuzi. Kansokera eno waggulu nti abazadde si bwe budde obw'okulwana n'okutta abaana oba nammwe amaka okwonooneka olw'okwatuzayo baana kuki ku masomero. Nkimanyi bulungi nti bingi bye twetaaga ate naye ekonomi eyiza okuba nga tekufevalinga na buli omu, naye abaana nga baddayo ku masomero tulina okwegendereza. Sooka first of all we need to okwegendereza amasomero gye tututta abaana baffe, empisa z'amasomero ago, enneeyisa yaago, general character, nti abaana baffe betututte bali safe. Already ministry ebadde tuweereza walaba kondoza recent ministry ng'etulambise etuweereza byeyagala tugoberere naddala mu ngeri ya amasomero g'ebisulo. Baleeta a lot of guidelines. Waliwo ne police ejja ey'abaana ba primary nayo bagireeta, oba bano obwana obuto obwo bwe tuyita bu early child centers, education centers ezo nabo babireeta. Kati nno nze wano mu Kampala wano era wentunuulira naye ate n'ensaba n'amasomero saawa eno mwali badde mukolayo ze twandiise minor renovations to prepare amasomero gabenga galabikako kweganga omwana bajje nga liyale tegali miserable. Waliwo ebintu ebiri simple, toilet zifaanana ziti ebibiina byo bifaanana bitya. Kati nalisuubidde nti abasomesa n'ebeedi teachers bali ku masomero kubanga we prepare abaana bagenda kudda ku Monday mutegese scheme of work. Recently obadde olaba ekyali e Nakaseke era bano bannaffe abaloota batambula ne balatakinga bubi nnyo kyamaani k'omu. Reason tekyali so bad, ekintu kyali nti abaana bagwa yagala okutuuza abaana ebibuuzo abasomesa bibuuzo. Waliwo essomero nga for the last 15 years teriisangako omwana, not even in the second grade oba third grade oba fourth grade bo babeera ungraded 220 children. Kati abo abaana ebibiri future yaabwe ogitaddeabeerawo obuzibu bw'abasomesa. Yes. Katugane nti ebirala byonna bijja manyi boogera era ojja kubawerera no nedda ebyokusoma bla bla bla. Yes, naye gwe maama gwe omwaka ogusooka emyaka 10 gwe tulaba ng'oba n'ekizibu. Ye gwe ticha osuula otya abaana omwaka guno n'ogujja enesomesa emyaka 5 ng'abaana bo bagwa bugwe nga nawe weyita omusomesa. So naye problem eva nti abasomesa bwe tuva wadde ku primary oba secondary tuba n'ebitulambikibwa n'ebituyigiriza okusomesa abaana. Kati omusomesa oyigenda n'oyesanga ng'omusomesa yakoma okukola scheme of work mu 2-3 ng'oli like 12 years ago. Kati you can't teach nga teweteesetese nga ne scheme bicho byogenda osoma lesson plan simanyani scheme of work teaching aids. Yes, tozirina naye ebintu trend yegenda okola ki ekyuka bwoza mbwa teacher for 17 years teacher buli kimu kikyuka. Every day teacher must be in class bayiga buli lucha. Exactly. Nekyo kiba kizibu kya musomesa abamu supervising both. Goli mwana muto tusuubira nti teacher ye muntu asinga okutegeera munsi muno kubanga gwe obangula omuntu ne bakuwa actually a teacher ali bwati nti garbage in gundi out. Yo teri ku please pay it garbage in garbage out. Bakuleetera somebody nga talina kyamanyi n'omufuula ekyo
ekyomuwendo fefe n'abalaba simanyi biki abasawo bemulaba bimutenda bonna they were handled by a teacher naye mu kumulisiivinga yali as green as a green leaf okiraba mu kumulisiivinga nga mubisi nnyo nga lokasava naye n'abawa product kakati teacher kintu kyotuzanyisa so bw'olaba nga teacher ali mu level eyo kitegeeza waliwo weakness nti oyo omusomesa yeetaaga kukubako question mark then n'olyoka okola ki n'olyoka oddako okulaba ebigenda mu maaso so kati n'alisabye abasomesa tulabe nti we look into this matter ng'abasomesa tugifeeko then tulabe kubanga nze njagala nnyo omusomesa era kino kiri kati ewaffe Nakaseke nti bwe tuba tetunakaaba bizibu gavumenti yatuyambye ffe tukozeewo ki as I'm speaking now kati mpa abantu Piero pull-outs as I'm speaking now ngula set n'enziwa abaana ngula n'ebitabo si lwakuba nina nnyo lwakuba nti ninamu omutima ogugamba ewaffe era olwo abaana abanyimbira akayimba akalungi ba Ebenezer Primary School abagamba kali awo nti bawuliranga ekirooto bwe nabagamba nti nzija naye waliwo kapata akagamba nti kyofa togabye tumulabyemu omutima si lwakuba nti alina nnyo naye omutima ogukola ki omugabi so kino kinzizayo nti bw'obeera omukulembeze mu kitundu naye bw'oba tolina kyosobola kukola mu life wakiri fubako nnyo osomesa abantu sigamba nti kwata sente z'osomese neefubako nnyo olabe nti ebyenjigiriza bisituka era nze bwe ndaba MP nga tosobola kulwanirira kitundu ky'okukulira byanjigiriza then you are as good as a dead body ebyenjigiriza nga tebitumbuse mu kitundu because gwe n'omulambo gukusinga kuba gwo guba gwebase bulungi nti guli ready to go to a grave waliwo amasomero ge nalaba ga community mu Nakaseke kibuyaga najje nkuba nebambulako amabaati negamala emyaka 2 netwoza gavumenti etuyambe naye nga balina abakulembeze kati abo badedi walking era mu Luganda tubaita mirambo gitambula balaba era omukulembeze nenga mulambo gukola ki gutambula era yo yavaayo ko wakoze bubi wakoze bweki chamani abera mu kusoma mu bukutamira gwatali atenyo mwengo wamusanga yodi bichi eyo nze manya abantu olwa abantu aba leaders nga tebamanyi the purpose of being a leader abo babi nnyo olwa bawakanya komu actually president leadership abamu babeera mu leadership nga they even don't have tebamanyi a purpose yokulembera abantu those are dangerous people kubanga abantu baffe tebetaga ebintu bingi nakugamba dawon nti ekirungi kya NRM yagenda ne branding ebintu abantu baffe byetaaga that's why NRM bagita mass party muntu agala prosperity bululi ekigambo prosperity kijjeyo gavumenti fenna tubeere bulungi simple kati omuntu anabeera atyo bulungi nti bweziba sente tukitaniremu fena tugaggawale nti yes tukole njagayo n'ekigambo okugaggala tukijje mu bwongo bwaffe fenna buli maka gabeereko geyubuleko gave ku stage eno gaddeko stage endala tutya nti amaka gano bw'omala okugateekamu amaanyi n'ogempowering economically ebyenfuna ebyomaka byo ne bikyuka abaana bajja kusoma kibanga autonomous gundi abaana bajja kukola ki kusoma era omuntu alina amakanga gali bulungi tayomba kusasulira mwana fees era beba abantu basamba nti emitwalo 2 gyabuugi lunch y'abaana they pay kakati gwe omukulembeze bw'ogenda tandika amaka gano ogayambeko ekirooto ky'amaka kiveeyo kitukirire wali obaddeko amaka ago n'ogakubizaako plan n'ogaa naye mu enteekateeka yaffe eriyeta kikye mulengera maaso eri gye tuyita sunset gundi kikye mulengera maaso wali mwandyagadde simple things bino bye tubuuza ffe abantu ne tubikola bahaters ne banyiiga naye lw'okuba nti twasazeewo nti abo balina tusiibula so they no longer take our energy kakati bahaters bwe batunanyiiga ekizibu nti amaka gano bw'ogenda ogatuuza
amuko omunobabuza mwagala kubeera ki weegomba kisimpo omwana ajja kugamba nange ine egomba okubeerako MP n'omubulira nti okubeera no MP wetaaga okusoma kati omwana ajja genda mu kirasi ne bino ABCD omwana ajja genda mu kirasi ki alwana kuba MP exactly no alternative solutions to people's problems abantu babira na bizibu bingi era bajjawo ne quotation ngamba nti MP nina gaba sente who told you yabaka balina gaba sente waki mu monetizinga ebyobufuzi okuweereza obuweereza tebufula monetize kasito obuweereza obufula bwakugula oba bwakusasulira then nakugambye dda ogwo gwe mulambo ogutambula kanzi yetandikire ku mulambo ogutambula ekisooka nsaba abasomesa muteeketeeke amasomero gammwe beteketeeke namwe mweteeketeeke kubanga tewali mumanyi asukkulumye namwe abeerabira mujjukanye abaana baffe basobole okusanga ekintu ekikola ki ekinabayamba. Ekyokubiri abakulu b'amasomero abamasomero gaffe liyale netooyi abaana mujja balwaza eki endwadde ate kati mulabye wazeewo na bino ebya red eyes biki temuva we twaggalirawo amasomero wetwasibulira abaana mu holiday red eyes akyaliwo kino kikyaliwo so tubeere n'okwetegereza okwamanya naddala afe amasomero agali mu kibuga yes kuba kakati bwe muneeteekateeka obulungi abaana bajja kusoma bulungi. Mujjukire taamu eno erimu ebizibu bibiri adamu ku baana ba senior 4 tebalina budde yetamu ya mock yetamu ya registration. Abazadde mumanyi nti registration ekoma nga 31 then awo bakole mukasa charge ntera nnyo gamba abantu tulinanga ku registeringa ng'omazeeko obudde bwo nga bukuyiseeko butera okubeera expensive kati ababadde baregisteringira ku mitwalo 18 naddala amasomero ga government of course aga private gali more than that naye munagenda okugisenga nga bagamba mungeremu 624 kakati tolwisa naddala abasiniya ffe. Ekyokubiri abaana mu basupporting ko bayingidde mu kadde akazibu beetaaga parental support both mwogerenganye nabo moral social byonna bagyetaaga kubanga we batuusaawo ate amanya abaganda bagamba nti obwato bufa magoba era abaana baabo abawola bwe bagenda ofulira embuto abangi embuto omanyi mwe ziva pulomu tobiwagira ebya prom gasiya bulolo nawe ate awo ntute wensinga okwagala gasiya yali topic namba wiki ewedde lewa kiti wambuza n'enkubuulira ekyo osobola okukijjawo wano edda twazitanga Livers Party twazitanga kiye end of sosh sosh ate zaali ndala Livers Party okay towagira Livers Party for what honorable okay nali wagidde Livers Party era abazadde mbadde mbasaba temwepika bakyakumanya ne fees osasula simanyi promo ya milioni namba what's your problem omwana wo ebyo byokola oba ebyo bye bakola tekigenda gena ku certificate ya mwana wo go kati quest for certificate yo kwaliko Livers Party tebina byali yaliko max tebina byali inze nzijukira administration wange bali bamuyita mukyala Kalugire ekitante Hill School senior 4 bwetu Livers Party abali ekitante nga ne mukwano gwange Bobi Wine awulira ye yanjigiriza n'okuzina abazina kolu sabitegera na bite omanyi okuva wali muri awo kusomero mugira nga bagambugene mu main hall sawa zali nga 8 batadde yendongo but teachers means jukira ka basajja ene kambasasire bayimiridde waggulu ku platform mbutuzina endongo yakubire sawa eji izijukira bulungi awo nebimba sabitegera kwase bijukira nga tuli mu uniform zaffe sidembere abana okweyagala no ne bajja ne batubuulirira and that is all bizigenda okola sawa 10 nga life has gone back to normal abamu nga tuduse kundayo kusoma biki abamanyi ekitante bamanyi omeri wolobo yalindeni nga tuzeyo n'okwesomera ebitabo byaffe tetwayita mwaita tetuliwo tetuli ba minister
olisi president simanyi wani president wa nupu wekibiina singo bunene kundo luvuganya government whatever kakati kisyendeta nti waliwo ebintu byetukola nga tubikozesa akajanja era kati sawe no manya abazadde bano ba hayi basokode abakajanja awulira bubi abakulanga babona abo manyi be basinzo tulekira obuzibu abazadde abakula babona abo nate babinyo bwe bakuba kaji natambula yina natambulira mu bire so please tebono na bana omanyi gitu manyi ebyo bintu nze ne promise mecha kitegeeza nasoka kiwulira wano omanyi omwana w'omunaku n'omwana w'omugagga ebyo byokka byebisoose n'okusula abaana psychologically omwana agidde mu helicopter nze nzize ntambuza bigere nafunyeyo akasati nkugambye abamu kufe primary sijjukira oba twakola ne Rivers Party sagirabako okola primary lwenayesooka okwambala kuki kungato sinangato umoja silipa nzijukire nga za blue mu P7 yes mulimu kakala akayero bwe kati osoka kwambala mu kigere engato sapatu ngenda kola P7 tewali mu ngato nganzaga zaki kati fege gatuliyale what is that I mean abana nakuzino mbera ya choka era ne tukola tufuna first grade in that order kakati neje twakolera ebibuzo nga tutyayo kubanga yongo bwana bwayo mama nga kokomya machi debbo buli wakati life tombuza era ne kubera abamu bajo so kakati kagonde gwe batugenda mu ebyo waliwo abaana bambi abatalina that good to withstand pressure yo alaba bulabi bwati ye naggwamu oyo bwagenda n'oggwa ebibuuzo awaliwo abaana balowooza nti fensi yatulemye naye nze abazadde mbadde mbasaba yes leka amasomero galikoze tuddeyo ku nnono yaffe tukole Rivers Party zaffe nze kye nali mmanya ku Rivers Party nga mujjaawo ate noyi kati simanyi nabitegera kuba eriyo Rivers Party ate eriyo simanyi prayer ate biki eriyo kati sikyabitegeera owakanya abaana bagira mu nnyonyi for what that is nonsense wanje oluboje bojireeteramu mwana yagira mu nnyonyi ate nowe waffe ukimanyi bulungi kakati bojja nogira mu nnyonyi anti yajjanga nofuna first grade ni mwana munne wano nofuna first grade n'abaana abalala buli omu yajja ne munne ekyokubiri amamotoka agaali mulalite kugambye omukyala Edmiswes Madam Kalugire yayimira bwate ku platform nga tosobola nakuzina naki n'omwana omulala opposite sex olina kyagirawo wekyangirawo siganti omuwala wali omulenzi wano era nzijukira akayimba kali oba kali kano ye Uganda mbukajjukira na bulungi Bobby nankwata mu ngalo bwati ngere ne tujja bwe tutine ne tuswinginga wo Uganda olumanyizo zezali hiti eziriwo n'endala z'aba South Africa nga sibitegera bulungi ako mugezi umalu Katumba ndozo bwe bali mu mitamu umalu Katumba Uganda we love you olumanyinge ye ndogo je tukuba naye nga n'omukyala ayimiridde wali akutunulira tosobola kugenda n'ozina nani that is immoral naye issue nze gyendeeta nti n'ebyo byennyini olwedde abaana tutaliso basigamu emize emibi tuboonoonye omwana kati imagine sawe n'abazadde bali mu kweraliikirira kugula ngoye za prom kyetandikira kuba ensonga nkulu proms yes bali mu kweraliikira sente zigenda kuvaawa fees kakadde kamu omwana kakadde kamu sente ntono abo wewe atebasasulira ddala kakadde kamu kitundu kamu no matter n'ekinaana